Kale tumaniriza ku S2 Media abatulaba amanya n'eddoboozi bampita MC Western, and of course this is the 21st century and I'm here with the 21st century boys on the set. Yeah, at this show together we talk about the issues that are in these people are the 21st century boys and girls. As we get to know bizibu kibe bayitamu biki ebibasumbuwa biki ebibasoomooza mu bulamu bwabwe, how they live their life exactly mu guno omulembe omutebi abasinga baguyita, they call it the .com era, omulembe omutebi. So we need to know what these guys are passing through exactly. We need to know what are they going through exactly down on the ground. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you the baddest, the 21st century boys on set. Yo. Yeah. Muri mutya bakablaza. Muri fiti. Yo. Yemwe abavubuka envuumuulo. Yeah, on the set katutandike bagenda kweyanjula. Tugenda tandikira on my rate as we move to the left so that you can know the people I'm having on the set today exactly. So kutubulira amanya. Amanya n'eddoboozi za Byebe Uganda. Trust. Atagejja atakoga. Ever there. Okay. Amanya muganda. Amanya bampita Tiba, nze Tiba. Yeah, Tiba. Tiba. Tiba linnya lya kika oba lya kizungu? Linnya lya Kiwarabu lya avuka mara. Oli bano abasiraamu, ndi musajja musiraamu nga bonda bawano. Swahaba. Kirevo kiraba. Tasomedda. Bakiyita sunna. Sunna. Just mbulawo mustaki wali kikwate. Okay. Ate gwe seeka tubulire abakulaba. Mr. Fresh, they are fresh nnyo. Yani leo tubasazeeko. Kwocha kokka. Kwocha. Mulembe tulina okutema mu step ku step. Step ku step. Mvuka sigidi chino kola. Yeah. By the way, kambabulire waneno ku 21st century boys atwogera ekituufu nga bwe kibeera ku ground. Tweyisa tutya in the society. Biki ebitusoomooza. Biki bye tuyitamu. Obulamu tubusanze tutya mu guno omulembe. Mu kyasa kyabiri mugumu. Okay, so kati omulamwa gwe tulina olunaku olwaleero, we're going to talk about ebiseera ebisinga bagamba nti nno waliwo ekyajja women emancipation, like abakyala n'abasajja twenkana. Abakyala balowooza mbuno ffe n'abasajja, what a man can do. There's a saying which say what a man can do a woman can do. Okitegeera? Can do it better. Okitegedde? Oluzungu bya buli omu bintu byakola. Kati leero tugenda kwogera, is it true abakyala ennaku zino batuli abasajja? Do you agree like abasajja? Kuba kati obeera eyo waliwo juzi twabaddewa tulina we twabadde gayina omuwala n'abuuza, actually nabadde ne trust n'abuuza omuwala like sebo kibubuka kikulidde ennaku bbiri olina omusajja yakuwasizza, ko omwana n'amubuuza gomanyi otya muno eyandidde oba nze yamulidde. Kati njagala mumbuulire, is it true abawala ennaku zino bali abasajja? Kati omanyi bwe tubeera mu mabaala eyo samwe we tukiringira tubeerayo wamu bwe tubeera eyo nga tuli out for example osanga akawala biki say numbers biki naye wali abaana betusanga nga baana baba vidoola otegeera nga buli kimu akirabye otegeera. Kati najja nagamba trust biki I want to meet you, I want to take you out, notegeera oba omwana nga akutwala out kibaawo nga mwala nga balina mu kasente nakusiimye abawala ennaku zino batwala abasajja awo twazinde motwala out okuza musanji wange sikwina omwana ajja nagamba trust can we go out when are you free kubiru ye ngutidde. Kati gwe omanyi kati ogudde ku vidoola nti banaku zino omuntu wakusaamu nga kyebiri ku myaka gyaffe twatumanya vidoola otuuka na oddalinga buli kimu every bill n'asasula otegeera nezigwako ku mobile money nakozesa ne ATM. Kati ffe avubuka bwe tulaba ATM egamba ndowooza amasannyalaze nga gali n'empisa tosobyawo otegeera. Kati oba omaze awo nnaku bbiri ne muvaawo, we muva out mugenda waka
kiringa biyuji ne bisomamu era wakakiki ekimere kati omanye ku mbeera gye tulimu omuwala okugulira ekimere nga kya 15,000 n'agato kiyuji bikooka biki abanga president kati awo abakulidde anti tanakulya kati onamatamiira abamala agenda kukozesa kati sigwa agenda okulya yagenda okukulya kati enkeera izo zukano gamba ajja kukulya agende waka oddemu omukubi agambe omubuuze baby how are you I hope like you reach to find biki webityo agambe ya otegeera oddamu awo omutextinga ng'olaba akuleka ku bluetick ate nga gwe wadde omanyi ofunye ki vidola tujawulya machaliyo bennyini ng'agamba Lydia agambye yakulidde sigwe wamulidde kati owulira amaanyi nga gakuwedde mukama otegedde nga wena abakumaze Adkins ensonga eno ogyogerako ki kituufu abasajja abawala batulya waliwo eyandi sure omuwala kale like waliwo omulenzi kyali wange yampostinga nagamba sima searching omwana agamba mumpe mulye aze naye nga omayenze ndi mafia man ngamba mumpe namba omuye nagamba banga amukwala nenkwana omwanga naye amanyi kyaliko nga nange manyi gondiye Testing omwana agwa mulavu naje waka nateka ichembera bitu sate kama ene 10 nateka buli kimu tembadde nkugamba mukuve waka nalekawo n'ekizike mbu kikubeeremu ayinza okweganisha data nona kuwaddako n'agira n'agamba nja kujja n'engamba gyawona nemanya nti naye nga ndaga tayimulaba video ko nga toyekudda kwata mukatoni Adkins gwestani tya ku muwala takusabe transport ne agambe agakulabako ngoma yage nakusaba transport kati nze kyantukako olumu omwana agamba twasinjaga kukulabako nengamba mbeera ano ngaku campus metropolitan mwana agirinnya mwatuuka nzijja nga mange na chima ntwale waka ngamba twasula boda yagala nusu kasanvu olaliwo nakola ki yagamba omwala kagedezirete yatuki wakasi munajijjako sina nakulya imagine nze sina nakwebugumyamu boda linye yakasanvu ongambye tonkusabye transport ongambye njaga kukulabako ngamba bino bya bulijjo tegera agenda kwesasulira ne ntuse ngamba boda uno agakasambu ngamba mbali stambude na sente ngewe yali tamanyiyo ne wali omujjewa online bintu yiriba bali nche yongerayo omwana nekayo kizike ne kingeza nakula naddera nagula ebyokunywa biki nera najjera negabwatuka munange olwadi dakoze blote katagora ngagamba boy sorry bambi okusoma vuti na njagala chaggo na njagala kulya kato manyinga wawuli otya western echanyamba the better shut ali one heart breaks katwa favuka jine emyaka jafi zine biroto bine bintu byenjagala usitege yo muwala asoga mbambo mbwanzo banga katugeze tuve ku ensonga yo muwala eyanje tude ku ensonga to maso gambambo muri mulavu mu datinze ogenda munyiza mukatono agende mbu wawo muntu omulala amulye ebyo biroto bye bwe biroto byakutembea byakulumya abantu naki na busolo stege me am looking at money I'm chasing the bag ogenda mbogenda kuni mbogenda omusajja baba kozese mbyo hati mi genda is what you want me I'm looking at the bag stege yacho anze by the way hati abawala baina mentality mbuno mbira ne boyfriend nanyiza ngenda kwate kubo mve wa boyfriend ngende muchitingeko then I will be hurting the boyfriend. Boys now are focused. Kati fe tulane kintu ekimo mbu Adkins wabako anyo muwala kati ye muwala ayinza olaba mbu Adkins kati omulumya kanje trust segede nali akyaliwo kati ate fe twatu kimanyi kano ka bulijjo eyokoowa segera oli wayamo na inokulyamu tuinogabanya nayiwuliriza ongamba otya mbuno kati mwe ensonga yammwe wanene omugambira nti no babalidde it starts like when this lady invests in you nakuteekamu ssente aba akulidde because akati mu buliri mbamanyi omusajja aba musajja mpoze naku zino balina engeri omwana kiri bwekiti olaba ku myaka gyaffe ofuna omuwala ng'ali mu myaka gyo ng'alina ssente wabo nga balina ssente nga kujjidde obeera okimanyi mu mutima oyo omuwala ayagala kulya just ayitewo ennaku zino nze noonya bikadde bino ekikadde kikwagalira ddala
kyokka bino ebyemyaka bano abawala bano wajja nga balina ssente wabwe bavidoola abalina okukozesa. Kati lindako omukadde aba akwagalira ddala omukadde oba baba na musajja we abeera n'omusajja nga kikulu kale kiri awo tekirina waaka tekimanyi kigudde kati naawe olina okupasingira awe kikwagalira ddala kati omufunayo ng'emirundi ng'ebiri esatu awo ssente aba agenda kukuwa. Kati kyogamba banno advice gye wanigambye bakyaliwa abakulaba kati obawa advice nabo banonye ebikazi ebikulukulu bave mu bana. Bagamba bakyaliba nga bali eyo size yange kyali muto siri muntu mukulu banonye ku bikazi ebinamu bave ku buno buleme balya ulia twin anti it's fine nasoma muzajja antekamu akasente yambugumya tegera akasente bambugumya mukanji kyovula ndi wano ku media mumpise omanje mbadde kati kyeni mubagamba sigamba my bro tiba kiriwe kiti onzo sanga nga mwana wa myaka jo you understand nga ina kasente buli kimwa kirina ate nga asaze okwagala so to abachali bafa bali ebweru bafene gwa chenda ayinzo mu bwatula nafa nazika omanyi mwana nga fidde wadi zolabanze mu life yange ekintu olaba uliriza mu life yange nze ekintu nzo okuva wane nengamba kangene nkwanoli ebyo sibikola tiba nyambala bulungi nga bondaba nenetega n'onya bulungi kione we kubasityo no wetega katobera ngoli akawana nekakutuukako akitako bisanga kufuka sure abana olire ekiwonga kimukuli abawale nakuzina basabe amanama nkugambye kati ebyo kwana kiranze katabye bekyininamu sikyalina budde obumatizo omuntu nze kyenyinza obbagamba oba ngenda kugamba ine motoka oba ngenda kwagala oba Lake Victoria oba ekale tesakala kati nze bobo njagala tugende ndabo nsimbe bato nsimbe bireke kitegera okukasa buli omu akikugambye naye katsoka embuzi you people abali ku seti wano kubanda bungi ewaje tulaga walungi nina kyenjaga babu ewaje tulaga walungi uliriza nina kyenjaga babu ndaga twalawa ewalungi nanga nsovedde uliriza je tulaga si walungi ewaje tulaga walungi uliriza kyenjaga bagamba listen kale basonye like kubaka kibwe ntunulira mu you people mwenabye mwogera it's like ati mukyayina true love. You people have true love. Twaji nonya katesawa naye tunonya kati omuntu alina okutuukako ekisoka kambagamba kuyo yankwagala kale ndagayo mpayawo kuzikaawo soko mpayawo kati tulaga kati kamba nekiralambu abakazi kati muli bangi muntu singa bungi ogena mubalo sanga nga bana bali bangi bayiti bakazi bangi balenjo sanga munga twale mukabala jozi nga bakazi bali 12 abayenzi tuli 17 chegera ngamba tulaga wakati chegera kati nga goino obeera awo Holland kyovula abakazi okubeera abangi kye kibavaako bagamba batako kunona sente ebintu byabasajja bya bbeeyi kati kinekiresi kyameka buuza adikini kyayamba kati omukazi batiro gyamufunira kitedi bea kyebiri funira obugato bugato bakakaga nagamba ngato omufunira bugato bakakaga zino engato zayambadde Mutolo mukaaga abakazi banonye sente olaba buno obuwala nze saagala buwala lwaki omwalo omusanga nga ali smart kyokka omubala abalaka ayambadde osanga nga ayambadde mitwalo 2 kagato ka 13 ka 14 kayambadde wansi nenga yepa yekubye ebimake-up byonna bifaananye bubinya kwepankira moment of silence olaba ino jazze ya United team etegerekeka tesobya yo bulijjo ebeerawo kati ino jazze original mukaaga kati omukazi wenkusanga nga nyambadde jazzeero nga goyambadde katete yako mbanku mazeeyo ate ozalawa jaze mwambaza byonna ebyomuwala byayambadde byonna tugende ku nsonga ya jaze kati eriko nkwaba nolo mucha muganda wange ngakolimye ku sajja ngakolimye wano walo ne yagambi gavana atakula jaze mutuge Premier League yatandise naye mu abawala temuna bagula jaze ebintu byakyuka nowadays uliriza abawala mulina okuyiga like you people you've been favored in all situations ladies you've been favored mwagala sente ekisooka mulinayo events uliriza
balina events nga 4 mu mwaka balina Valentine's Day abawala okimanyi buli tebagala gaba birabo ku Valentine bakola birthday bagala babawe ebirabo uliriza that's one event balina Women's Day abawala okimanyi ne bwa girlfriend we tuka Women's Day ayagala obeko kyomukolera abeera amuyo woman Mother's Day balina Mother's Day ne Mother's Day waliwo ne Girlfriend's Day ne birthdays yabwe birthday balina 3 mu mwaka naye abasajja ffe tetuyina ne Father's Day tebagifaako ne kyenandibadde njagala you people to let all the ladies watching me right now to know that abasajja nowadays bali much into football so fuba nnyo ivo boyina boyfriend fuba nnyo okutegeera tiimu kijawagira like we are supporting those naddala nnyo tiimu ezebweru Europe teams like Arsenal, Man U, Madrid bichi osobola okutegeera tiimu omusajja wo gyawagira so in that league bwe beetandika buli mwaka mu Gw'omunaana Premier League etandika so make sure musajjawo mufunireyo ku t-shirt kujaze asajja nabo batawagira tiimu batama atagira mupiira batama kati mwana wasajja bonna nzawagira kyovala kati wawadde obuuza true love omanya najingulidde wajegulira osibawo meka mukazi true love jewegulira eriwa jewegulira eriwa ati kyenjaga kubuuza najegulira jambadde eyo eriwa osoose otya mukazi ajingulira tewaliwo mukazi ki mwongere bamwita oyo nyini gomanyi aliwa oli muyaye Ufune reference abakazi tebamanyi kati mu basajja ffenna wayambadde jazz ne girlfriend wange birthday ya mugwa mwenda aina 3 tananyega okyajazo kitegeere teyaguze naye ansubira ku birthday gulabye muri mumetera pizza muteyako ne cake okitegeere ale gano bidagenda nyiga ayiza nokublocking tanetega gigula tananaga go mu kitone ne mesi tagenda giraba wallahi abasajja mwenna abatulaba omukazi obanga teyagulidde jaze ng'owagira Arsenal, Man U, Chelsea, Liverpool bwe bituuka lunaku nga lwa girlfriends tubako kyomuwa ku birthday tubako kyomuwa simanyi Valentine mu byesonyiwe oli jaze yajegulira eyo gye weegulira eriwa mukulu tujja zeegulira oba baganya ozigula kanga mfete tulina mugaso mu nsi mbye bamugulira jaze girlfriend omukazi wange yajingulira twali na mugundi mu kibuga uliriza nze njagala omubuuza uliriza njagala okubuuza oli mu true love oba oli mu bino byaffe true love yeriwa mukama wange ne bino bebiriwa kati true love wamugambe mukazi yakugulidde jaze era muli mu true love obadde mumpita mu interview musanze wakano omukazi kati abaddaani nekirala teyabadde na mukazi yalina ogusabuni olya buli obule tujja mugambe embyaje tuyitamu ate eno y'abakazi akazi bayaye mbadde njaga kubuuza gundi tiba omukazi yali akuliddeko inze bali bankozesezzaako kyekyantamisa buno obuwala buno obuto kati bw'oba oyagala oli wano kampasi kikunyize tushona abuuza oli mu kuyiiya olaba bw'oba oyagala oba oli mu true love omuwala tosobola mumana 10 naye wamwe naye bakusindikira emitwalo 3 ogimuwa ng'oba okimanyi kawala kange wenga nokawa ssente kajja nnyiiga ng'okaagala kati nze be nabivaako onabuzizza oli mugula laavu nze sigula laavu ebyo ebyantamisa kati nze njiriba bikadde yatabuse n'ebikadde ebikadde birinamu kya ebikadde oyisa buyisi kale mu nsonyi tibakankubuzeeyo mbuuza ku myaka gyo oyiba ebikadde oba oyagala just kusurvivinga oba onyumira kyokola oba oli mu love wali ekintu kyetweta oba onyumirwa love kyokola kyonna wali mukadde nga tosaana amukisinga because of money nze siri after money kati uliriza olaba bino ebikadde ekyo kintu olina uliriza nze kankugambe nkyali mu buvuka ofunayo ekikadde kyameka myaka tagamba nga 3 mu 8 olaba
nze nkyali muto nkyali muto owuliriza kati nze kakugambe Western owuliriza nowaana omulya nze kyeŋŋamba bazali we bali mukadde kyokka tosobola manya nti mukadde sente ayina kati olowooza zali ayina omuvubuka wayina ayina emyaka emeka Shakibu ayina emyaka emeka Shakibu naye mukadde Leviction kyembadde nnyonnyola olaba bino ebikadde wamayogera Leviction bakugana ensonga za Leviction nani omulala ne Gashumba tupapa kuwasa kati omutufu ajja kujja newango n'emyaka 4 ajja kujja kwata nze olaba nenfuna ekikadde kyange olaba Western nenfuna ekikadde kyange nga kiri myaka 384 nze tibamba mpita naye uliriza baba bayitayita eri nga emitima nga bagimenyaamenya dda kati wapi waba kuguddeko gwe omuvubuka noba talina ssente kyokka making sure akasajja kange oba ekisajja kyange kyenina akavubuka kange nina okakola ki nina okateeka mu ssente kafaako naye kyengenda okola next time ngenda kukyazaako abawala mpulire bye boogera kuba mmwe mpulidde nnyo seidi zammwe olumu mbaleete mwenna nga we muli wano soke tuwulire point ku point nsonga ku nsonga njagala musoke mumbulire mindset y'abawala ennaku zino eri etya abawala balinamu ku magezi oba kati olaba oba ne status yange John status natadde ku WhatsApp nabadde nina akawala ke nafunyaawo nga ngezaako kakulashingako ekyaliko olaba oyinza n'ogisomera prostitution starts when you think you are too beautiful to date a broke man. Yeah, by the way. You understand? So okwana otyo omuwala n'oŋŋamba mbu trust ngulira essimu nakatandika nnaku 2 okitegeera kati nze simu eyo kisingolo mukikutuddemu bitala bya blue kyembagamba owana obuto it's not like wana buto n'abakazi bakulu we balinga baagala ssente you understand edifuula nene nnyo maye lwaki nti omuwala abawala abanaku ewava buli kimu kyonna omuwala omunaku ogenda mukwana leero okay let's try and see then after 20 minutes I'm hungry some data toyina okitegeera toyina oliawo economy ekutuddemu mudachi sawa nako teyunagwa yakusabye emmere tanalya ejo walidde kinga sinakugambako okitegeera naye lwaki mwagala okukwana abakazi nga temulina ssente ate temuna yaziina kambuzo ono kati Katonda bwe yali akola sex buli omu yamuwa ssente anti kati yembeera eriwo mu Uganda muno obulamu tebuyimirawo nga tolina si buli muwala kyova ola tugambe wali abaana wali omwana nga ayinza okukwagala nga takusaba yadde n'ekikumi takola yadde naki naye ng'akwagadde nga gwe yennyini olina obuuza bebi nga tasaana sente n'owulira nga weeralikidde omutima guli ku pressure n'ogamba oba ayina abalaba muwa nga tayina family just background family emusupportinga you understand nga just nga boyfriend you must even fulfill your duties you understand sibyapaka oyinza ogana omuwa data wabbiri nanyiga nakublockinga nagamba gwe otegeera nze nina yali anemeddeko nga nsaba nkoko nange nno chicken nefuka chicken namusubiza enkoko oyina zolunda okateka nze olira nze nali nkigambyeko kino Western nze ina moto yange omuwala wayo enkoko tiba ninamu 10 zange mmeka 5 ngenda wali nengola olusingo 10 mugulira 3 olaba obuntu wobulya wano obanga yagala osesema obusatu bumumala ngaayitawo ng'agenda kati waliwo bano njo ya nnyama muleete wano omugulire ekigere ekyente kimutuulemu taddamu kuyoya kiba kiwedde sikwemenya atumisa waliko oba biki bino manya bagala tolina ssente badde ninakinjagala noyisaawo katono tegeera nze njagala muntu aba asaba ekintu nga bw'osabye enkoko anti wulira kyeŋŋamba njagala oba tolinamu byennyanja ebyennyanja bikyawo lindako trust wano twogera point blank ekiti leka tuyite ekiti
okimanyi it's the 21st century. Okyanta omuwala asinzeko okwepanka wano mu nsi wano mu ggwanga. Ayinamu ebyennyanja. Bindako y'omuwala agenda mu bbaala tana modi n'ekikumi. Faking life. Mumwese ku tebula mwe n'atuulako. Mama ali ku bya wammwe. Baba bepanka. Ali ku biyanywa. Akola bwe batyo. Lindako. Ono abadde alina point gy'ayogera. Byennyanja. Ebyennyanja. Ono trust abadde alina kyayogera. Trust obadde oyogedde ku byennyanja. Mbadde ngamba Kasenyi. Ulira it was like this. Tulina abawala nga bogamba for example kankwe an example like bogamba zayo oyayinza okusaba buli kimu kyemanyi kusente zayinamuko ayinza okubanga ebyennyanja tebiriimu naye kati teŋŋamba omuwala asabye ajja n'akusaba enkoko n'akusaba buli kimu n'okikola nga mukyali out n'omutwala ewuwo kutegeera muganda wange byennyanja kintu kikulu njagala ojje wange nga tolina mu byennyanja kimu jakikola okitegedde kyokka akantu western okategedde byennyanja okategedde bino akale kambuuzeemu western omanyi byennyanja yejje biwunyamu ebya victoria Mbimanyi. Kasenyi. ebya victoria Kasenyi wale kati jangu ewange tolinamu byennyanja okitegedde awo nja kukola buli kimu wallahi buli kimu oba kwewola nja kwewola olye enkoko olye ki naye nga tolina mu byennyanja era bwenkitegeera bwoti olinamu kyennyanja maswali Kyogamba bawala bennaku zino abamu tebeefaako. Adikinizi ayina experience nze natukako wadikinizi navudde wange nenyingira ennyumba naye nga Adikinizi ate muno nga temuli mu gaasi watandise okufumba byennyanja Yali yakava kukyaza omwana. akunyonyola ebyennyanja nga biri ng'ennyumba yonna anangamba nkolekyera freshina Western yabuze ekibuuzo n'agamba lwaki mukwana nga temulina ssente Western agamba ekini kankiddemu ekyo ekibuuzo Western baba tukwana okitegeera Western nga omuwala ng'omulaba like endabika ye ne speed gyakutwalamu nga si abawala bakopi si omuwala asabiriza wallahi Western omuwala asogamba mbu tugende out wala chikonogera ne bano so compare kyabiri tunakwaga nti oli munako se omwana bwati omulaba nga omutute out mutademu ka kintu kyona enja omugamba baby eti menge finye mobuzo basente zimpede bosina kashi taga nakuba check 10 abamanyi ainamu omwana text nze agamba okay we shall see about it na after 5 minutes agamba ochimanyi scenario Naye abawala ezo gatsi muzijjawo ng'omusajja yakakukwana. N'omugambirawo nti no nga bw'otanalya nga bw'otalina data nga bw'otalina renti kiki yansabye simu nako 2 nkyamuliko yanyiziza mwabasajja kambuzi mwabasajja ngo tetusaba biki bye musaba abakazi nga wakamu olaba omusajja tolina ssaba oba otandika okwana omukazi tolina ssaba kwerabisa oba weerabisa bagambe ennaku zino nammwe muli mwangu omwana omulabirawo lunaku lumu 2 awayi njagala tugende oba weerabisa mwaka bwamwe n'okweriya mubikole olina ossaba ebyo ebintu Western benkulya nenkulya ompa gundi ekiddako nti bwenkulya nesanga masavu nga tewali kifikwagala ntya negende waka nempamu kifish pond ekyo kyennyanja kifish pond oba todda akusiibulirawo n'ogenderaulya tubagambe ekintu kimu kiriwe kiti omuwala we bankugambyeko olinamu byennyanja tonyiga nina gwe nagambako mwana banyiga ogamba olina byennyanja nina gwe nagamba namugamba nange kamba buliyo experience lwaki adde yeebuza tamanyi byennyanja uliriza omuwala agenda ajja omusajja kijja mutuukako omuwala bw'atuuka kyali kirooto batwagala tuli mu real life atuleta ebirooto gomanyi be nakalota gwe kino kyali kirooto gomanyi be nakalota naye nga kyali bwe kiti omuwala yajja ewaka like mumaze emikolo giwedde mumaze okwerya nsinikira mese nomugana nonno olayika olinamu infections pulidde byennyanja like olina UTI
yangamba just wansanze nga sinaba kunaaba lwaki weyambudde nga mu maaso ga boyfriend nga tona kuna agenda onaabe bucket yiyo oba agenda mu kigo naabo okomewo mpulire endo ogikuba eyo nyinga interview oba agenda mu interview gwe okujja boyfriend obanga interview oba oyinza oyita anekiramba bawala oyinza okujja boyfriend ogusoose naye bwenkulya n'onyumirwa nkuyita sure damu nomuyita ayina okumawo naye bwenkulya nga inamu ennyanja oba todda akugobera ddala sure kati balina okujja nga bamanyi bagenda mu interview mirimo nawe nga bwe bakuyita olina okwambala ekkooti n'olabika smart lwaki oba ogenda meeting boyfriend muwala I mean girlfriend n'oyambala wena n'obeera shatter n'ekiwono ogenda kyo mu nsawo oba wakatuka bwoti nga olinye boda kya tulina motoka n'ogamba kati kimpeddeko nze ntambula nakyo kimbeera mu nsawo eva ekiwo kibeera eva mu nsawo twali wali wansi tusanga kyaliwo nakubuza nga kute kiwone ngamba Umaru kiwo kyati nagamba kinenya boda kigenda tukolega kiwewe puliriza okimanyi waliwo abawala ennaku zino ogenda omuvubuka nakukwana nagamba I want you to let's meet up at my place puliriza anti mugenda ku meetinga naye omuwala naaba naava ewaka nga teyekubye yadde kawoowo teyekubye naki najja ewa boyfriend oba w'omusajja gwafunye abo mubogerako kyabo yabadayogerako kati abo bawala akawoowo tekeetagisa abawala abamu otegeera abamu kisinza oyinza omwagala nga literally nga abadde nga talina boyfriend yadde amufaako yadde adde yekuumye otegeera nga talinayo ayinza omuwaayo sente za kafyumu anazaalibwa sigamba oba okuzeemuko tojja besinga toli mamizdo otegeera wano oyiriba tojja kubya taata buli kimu ku myaka gye tuliko naayina otegeera omanyi mbeera si togimanyi tusurvivinga ku nusumeka 1500 kati omwana afuna for survival oba tujja mugamba ate akwate mutwala gule kiwoowo kati waba afunye boyfriend kati gwaba olina omussa mu mbeera nogamba baby kano kasente kakubeemu ye ng'omuntu banakitegeera atajja mugamba direct ojja muwaayo ng'ekyebi oba oyitayita mu tawuni olaba yakalungi ajja ayitayitamu agambe kangweyo akawoowo naye bonajja n'omwana we aga nga talina kakuwulizaamu yadde tajja kagula awo oba osula value nawuli baby you smell good amu basiima nagamba wow baby smell good nogamba I appreciate you kati naye ajja ategeera alina okukomawo ng'agamba nawe omugambe now you smell good olina okubeera akawoowo kyokka mmwe n'omutuukako n'omuwahaaga nogamba wulira kawoowo ka omo abakaita ka youth buno bateeka mu ngoye balina nabakozesa buniimu weebali buniimu kidawuni mu budde ekikubakuba walidegye olira bannange ebintu bakaita kagonde ka youth naye kabagambe fenna olaba fenna tuli mu mbeera yakunyigirizibwa oba olina obalansinga naye ga mazima mbeera yakunyigirizibwa oli bulungi mukulu naye nze ndi mukunyigira naye jasi tulina okwebeeramu ffe nga ffe twekwatekwatemu omuntu owunyeko obulungi oyinza obeera nga tolidde naye nga jasi n'ogenda mu muntu n'agamba otegeera kiina kitwongeramu. As we wrap up the show nandyagadde okumanya your ideas engenda kusooka ne trust asooka mbuulire what ideas what advice would you give to the ladies wandyagadde abawala beeyise batya wandyagadde kiki gwe kyosa okugamba omuwala ali eyo mu bintu bya relationship bino kati nze omuwala advice ayinza okubawa nga nze abyebye kiri kintu ekimu engejjo bweyisaamu kyekikufuula n'endabika ye so olaba n'oba oli bubi nze twasinza ogenda mu bbaala nga sinnaamu yadde oba kitegeera naye ngejje ngeno tuka mu bbaala ntuule mbeere wamu okitegeera mbeere ku simu yange oyinza olaba n'omuntu najja nakubuuza what do you take you understand ne mugamba nze sinywa nogamba just omuntu aba akutidde engejjo naye otuse mu bbaala for example wemakula odde eno wesoma okolaki otegeera no one is going to give you respect or value so abawala bwoba oziba boyfriend wo
for example first time omwala atuka mu nyumba nagamba kino kiwowo ali eno ali songa eyo nkulu bemakula kujja agambe saati agambe eno agigula meka ajeyo eno enaku zino bagenda n'amasaati gammwe nyo ekyo kyekinyiiza ajja mu bibye wabaddayo addayo n'akaveera ng'ayambadde t-shirt yo naddayo bwe bajja bajje mu ngeri y'okwesaamu ekitiibwa omuwala yena ajja wakanagana t-shirt tukomyawo sure ekisooka oyo omuwala ne t-shirt yo oba necklace ayinza okujja n'amala ennaku nga 2 n'addayo alina okwoza ekikye kyeyaze nakyo kati mulimu n'abawala mpozi ngamba eno saati njegombyo mulimu n'abawala abajja ye n'akulagira ddala mbo talinaamu buzibu n'atuula n'omubuuza onywa n'okunywa nagamba nedda I'm fine you understand naye gwe ne weewaiza nogamba kanfune leka twogere ku eno point mulimu abawala nga tebalina amaanyi ga kikazi ng'osobola mwebakako ne muhavinga sex life obanga ali ku kintu kyentegeeza mbuno like one round she says that I'm tired tubireke kati omwala abamulungi mulina mbuza batya amulina abamu ku bawalabe abameka nali mfunyeeko mwebali omwala bwati abamulungi mbuza bati mwana bataga bintu bya sex abatabikoze nnyo like si muntu wa sex nofuna omene gamba kyokka bano kuba okoowa nkyayo yayongera baba bakomando balina bye bakozesa wajasi babimanyiira ababibeeramu buli ssaawa ababibeeramu kyakintuseeko bimutukako nagandi abamu ku banne ogi ngagamba omanyi bwe ntubeera mu ssomero omwana agamba negwe trust onaamalako omanyi neyokwepikira naye neemutyamuko olunaku lw'omumiitinga nengamba katono leega agenda kwali omuguli akava yaggulawo nekiyiwamu kaweke mumira ne buva yaggulaangamba ono ye abakulu empozi ye asamba gino asamba abasajja abawala ennaku zino seba akusuubiza okujja ewo n'ogula vayagula nze just mwala yangamba trust wallahi gwe kyali mwana muntu tonsobola nga nange mpulya mwana mwepikira mana tuka nenkuba olaba western chenjagala okugamba olaba bino vidoola bino ebikulukulu mu bino ono yewa bikazi bikulu onaye bwe bamuli ekikazi kikulu ng'omwepikira anoonyeko kati koma weewuwo olina okuba ng'omukakasa olina omukakasa nga bw'olina waaka kati osobola kawekeko kamu wamuba oba oyita walinawo ebirungi bigwa byokya abantu bange eno bagise the 21st century and tubeera waneno discussing about different issues that disturbing the youth generally. These guys were born and the 21st century bulamu ki bwe bayitamu and on the set olunaku olwaleero ambaddeko ne Jo Trust Abyebe on my right and waneno baddeko ne Tiba musiraamu ono ye wa bimaama ebikadde nze baba ng'okyali ng'olinamu omusaayi the fresh Addikins and I think we meet again next time. Not forgetting, we are proudly powered by Gracious Juice. I'm the brand ambassador of Gracious Juice. Next time, tugenda kubeera ne Gracious Juice. Uliriza. Next time, Gracious Juice ne kiyitamu wano ne munywa. Oba olina omukolo eyo, olina wedding ceremony, olina a birthday party, olina graduation ceremony, omukolo gwonna omanyi nowadays juice bamukola ku mikolo gyonna ennaku zino bongerako nti no way back in time they used to bring alcohol mwenge bigere biki naye nowadays byakyukamu kati juice tumuteera ddala ku mikolo and people they really want juice. Gracious Juice tutabula juice in all flavors. Oyagala wa watermelon, oyagala wa mango, oyagala wachi. So in case yenna so Gracious Juice check on us and you can reach out to we are located in Hoima City and opposite town Mosik, and of course we have another branch in Kampala ku kizimbe kya Newmark near Arua Park.
All right, we meet again next time, same place. Tubadde the 21st Century Boys on set, MC Western. I wish you a good time. Bye bye.